Shiba kalungi bamukoledde baby shower ogenda kubanga akatambi konna okafuna maasawo Faridah Nakazibwe ne baby we Maktumu banange nabo kyetagisanga mbeera biddeko Rema namakula ne Aaliyah Amaro Dr Hamza banange kyetagisanga wamma nabo mubeera biddeko maasawo David Lutalo musajja watuye bamututte kaguddeyo mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesibwanga byonna bimba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakozi of course funtiisa bekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano munange sigenda kuriisa era nga nkutandise n'omukyala Faridah Nakazibwe munaye yagenda n'akweka olubuto kumpi twamulaba nga ali mu ddwaliro akoze eki nga zadde Yesu wadde ffe abamu twali tubimanyiiko kati twali nze nga zinalowooza ti n'omwana Maktumu agenda kumukweka naye maama omwana amulaga luno mulina maaso awo ng'ate avuddeyo okubeebaza kano ka audio ka video yakakoze jjo naye munange olunaku lw'ejjo mbadde ninamuko ebinkuttekutte musaasobodde kabatuusaako nga kakyali fresh naye era katubirabe ate kiki kyabadde abagamba bannange omwana anyirira maama wanyirira kwegamba obulwako negosalako ekigambo ne Faridah otwagaza ki lwaki toyagala tukuzaleko omugambo amazima gali nti mbadde wange nenegamba naye bwe mbabuuzaako nfa nga mbadde mu kamooli nembalengera abeevuma ne beevuma abavuma ne bavuma abalwana ne balwana nemwerangira nemwewemula nemunsalako omugambo nga mbalaba era ku independent neŋŋamba naye bwe mbuuza ku bantu bano nfa bannange mwasibye mutya oba musibye mutya mbalamusizaako happy Independence Day Uganda mwebale kubaayo but most importantly mwebale kunjagala. Thanks for following me. Thank you. All my platforms is because of you guys. Simanyi nsonga lwaki munfollowinga entuufu. Everybody has their reasons, but the fact is nsize okubeebaza. Thank you so much for following me. I want to come back. Mbadde nnyo indoors. Newa omwaka mulamba to myself and to my kids, especially my son. Alinjagala mbeerewo in his first 6 months fully. Yasina wadde akanseguddeko bwe kati. So he's now 5 months. He's a big boy. Yeah, a very, very big boy. Very, very lovely, and I praise God for that gift of life. Yeah. Abanje vayeza banayenga nzadde mwandagisa nyine ngamba nali simanyi nti mwonna mwali munjagaliza eryani eddenzi. Lwaki mwali musirise? Lwaki mwasirika? Mwandingambiddewo sinya n'ensonga ezo nasikolako dda. But yes, I got my son. Thank you so much to everybody who played a role. Mboozi ndigibawa someday. But yeah, mwendi ndi fine. I'm pushing on, and I'll be back soon. I will be back. Naye ekisinza okundeeta olwaleero is to appreciate you. Thank you so much. Continue following me. I love you. bwatyo munnange Maktumu ate bwalabise bannange baby anyirira bannange mulimu omuntu azaala kwegamba nga yo oyinza ogamba okuzaala yali akwetegekedde. Mulimu bannange baby gwolaba n'owulira nga naawe akwagazisiza kwegamba okuzaala. Ekyamazima omwana wa Faridah Nakazibwe anyiyira, tukikirize tukigaana ate nga mujja kikiriza byampaka kuba baaba baby yeeyogera. Munnange ebintu bino byewuunyisa. Faridah Nakazibwe engeri enkweka gijja kwekamu olubuto, nze nali mmanyi agenda kukweka omwana we tetujja kumulaba. Nze bwe nali nkisuubira nga nze ate nali mmanyi omwana wa RAP
mukyala bindeeba nti gwe tugenda okulaba kuba yo olubuto yalulaga n'atulaga na byonna byagenze mu sikaani byakoze eki nani manyi omwana we gwe tugenda okulaba naye bannanga omwana wa rape ne woba ng'ogenzeeyo wuwe n'omukwata ekifaananyi akugamba nnyebe kifaananyi kikume butiribiri kasita nkiraba ewantu wonna munnange nja kuvunaana kuba gwe ajja okuba nga akipositinze munnange omwana we tayagala tumulabe yesu wadde twamulaba ffe abamu naye tayagala mwana we abeere mu public apaana naye munnange Faridah Nakazibwe yakweka olubuto kyokka ate omwana n'amuteeka munnange ffenna tumulabe makutuumu we tuli munnange bwe tweyongerayo ewa Rema namakula Dr Hamza wamu ne famire ye baalabiseeko munnange nga bagenze mu kisaakaate ebo independence basazeewo bajukuze we batyo wamma nga woolabawo era maaso wano nina obutambi wamma nga beetala bitya mu kisaakaate eno Aaliyah afumba awaata eno amaalo lekaleka biki yabaayi obutambi mbuyina mu maaso wano nina Dr Hamza anyiridde bitya njogeddeko bwogezi nti yabadde anyiridde naye maama katulaba ate biki ebyabaddeyo tweyongere Hey, good job, Leah. Good job, Amal. Nice. bwatyo munnange bebi Aaliyah ne Amaro kw'otadde ne Dr Hamza Rema namakula wamu ne mami waffe oli Halima namakula wamma ate webeejavuunye oba webeejaza ate mu kisaakaate kale ndowooza olaba Aaliyah yenna alaga ali bizi mukyala wa mirimu waliwo nnaate olina ky'otugamba naye bannange abaana balwa munda naye omwana kasita omala omuteeka ku ngulu bwe papa omwana alina sipiidi gy'akuliramu naye nga bwe tuli munnange wenkuzaako eno ewashiba kalungi bambi mikwano gye bamukoledde baby shower mukazi wattu bannanga asanyuse abadde takisuubira ngenda kubanga mbatuusako wano akatambi okuva gye byatandikidde era paka ate gye byasembye kale katulabe ne bannange shiba anyiridde olubuto ekyamazima lumunyiriziza terumusiiwuusiza Oh my God. Hey, look at that. Look amazing.
bw'atyo munnange Shuba Kalungi ate bw'asanyuse bambi mukazi wattu oluvannyuma lwa mikwano gye okumukubako surprise oba baby shower ya baby waffe ne bannange Shuba Kalungi ennyirira gy'anyiriramu eno amazima abaleeta gyenyirirangako ndowooza naye kugamba yalabye nga abadde yasubwa ddakale bwe tuli bwe tweyongerayo ne David Lutalo munaye awumalukiseka muyina maaso wano ng'ate amutwala sipiidi mbufunze kwegamba ng'ayina enjavuna gy'amujavunamu munnaye ngenda kubanga mubatuusaako era nze munzikirize bamikwano mbasiibulire wano omukama abampeere kyonna kyemusinga okwagala gwe wenna ayagala souvenir sexual BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga David Lutalo ebyo bye weeyogeza byonna tebiriimu. Ffe tuli wano ku internet tetunoonya likes na follow nedda. Twogera amazima abantu abagawulira ne bagawulira bye twogera ne babiteeka mu nkola. Ogamba lwaki abantu babiteeka mu nkola bye tubagamba kubanga babirabamu amakulu si balalu. Wasalawo okukolagana n'omutemu. Omutemu atemula abantu ate abantu abo batemula gwe gy'okolera. Kati bayinza okwagaliza okubajjamu akasente ng'ate gwe okolagana n'abatemula. Olowooza abantu balalu. Bonze sijja lumu nyinza oyita eyo nenkuyambira omwana nze owange w'omusanga nga tomuyamba. Ate ky'oba otegeera nti bye tukola wano ku internet oba bye twogera ssaawa zino kye tukola ebigendererwa kuyamba baana bo na bazzukulu bo. Mu omululu gw'abasinga amaanyi muli busajja buli bwankwe nkubuulira muli buli bwankwe omululu gubali wano konooka wulaba okalaba ne wekeesesa bwesesa kaseka mululu mwerere na kulyango nagenza olaba nga Misa Kisemakula mbu akuwolereza mbu mumusonyiwe azaala ekibi akiyongerera. Misa Kisemakula naawe osaana kusaba bannayuganda kisonyiwe. Oyina okusooka okwesabira ekisonyiwo then olyoka okisabira omulala. Mwe mukoledde kyeggwanga kwoyimirira n'ogaba bannayuganda mukole kino. Kikyokoledde eggwanga. Mwe mulowooza ensi olw'okuba musurvivingidde mu mulembe gw'omutemu mwe musurvivinze omulowooza we mulekawo omutemu abaana bammwe banaasurviving. Bino bye tukola tuli ku baana bammwe na bazzukulu bammwe be tuyamba. Yensonga lwaki tulina obusungu bungi nnyo gye muli. Yensonga lwaki nzija nenkusabula nga tombuulira. Kubanga mmwe muyina okubaako ne kyemukolere abaana bammwe n'abazzukulu naye mubatuulidde omululu gubasinga amaanyi. Ebyafaayo temubisoma nti Kiggundu yali gavana wa Greenland Bank yali mugagga muzibu ng'abasinga kati ssaawa zino ayina kaki. Bwe mutatereeza nsi oyo gasiya yenna gwe mulowooza gwe mukuuma gwe mutekolere gwe muyina yenna agenda kuggwawo. Nkubuulira ajja kuggwawo abaana bo baboneebone ate nga tosobola bbiri obimalewo naye era n'osigala ng'osikaasika. Muli busajja buli bwankwe Misakyo muli babi nnyo muli buli bwangu. Ensi mugikoledde ki? Abatemula abantu sibe mukolagana nabo. Temuzanya katemba ne muzanya abantu katemba ate abantu ababafudde kye muli. Abantu be mujjeemu nga mwakasente be mwateekangayo ebivulu byammwe ne bajja ne bakuwa obutonotono bwe baba bafisiza. Kyokka ababatemula mmwe be mupepeya nabo. Ate mulowooza tuli basiru we mujja we mwekola buzabuza we mwenyereketa. Tuli wano kuyamba bantu bammwe abaana abo be muzaala be muleka. Mu maaso eyo bali bagamba nti mulaba nti ojjukira biri eri ebivumo tatawo bye yali anti bye bifudde eggwanga lino okutuuka bwe liri ng'olwo eggwanga lyaffe literedde. Nkubuulira tujja basabula tujja kugamba bannayuganda bajja kubaboola kubanga bannayuganda batuwulira. Ebbanga lye mumaze ku media mulowooza lwaki we mwogera bannayuganda bagamba lwaki bawuliriza ffe abaakajja. Olowooza lwaki? Olowooza balalu? Kubanga society temulina kye mwagigattako n'akamu. Mwe mwalyanga buli nga musikamu busisi temuzzaayo. Osigedde tuli wano kwerwanako. Time ya kugoba mutemu mwe mwagala mukolagane naye mutubaleke mirembe mbuka nti mutuleke. Nsine bwoleka zifaamu ng'omwana w'amagezi tafunye ekikyamukuba yandikoze pulaani n'eyitimuka omwami anoonya mu bitumbwa
Kyenvudde nsalawo kino ekitono kye nnina okukibawa mu bwavu bwange. Baana bange njagala mbaweerere kuba kikyobugagga gye ngabye mu lwatu. Mweyambisa omukisa mwesomere nga ndi mulamu mu maaso tomanya biyitirira. Kasita mulaba bannammwe abatasomesa eno bwe bagoyo bw'empu. Bayamba ne noonya omukyala. N'oyo olw'okuzaalamu ababiri n'amaanyi okannawo lwanywerera mu bwavu. Eyo nno y'engeri gye mwayala naye si waabo bannali masanyu mangi. N'abangamba olukuza lw'abaana nze kangume kulwadde kibalwa mu bife. Bwe bameka basinga n'ebyabwe n'abongerera naye ate namba. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde by'omutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjaavu oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu kati nga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo. Bannange tulina expowerman bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias